saluni ete wali mugezi wabula abazadde bwe batamanya essomero ttuufu lya kutwalamu wamma muti mubange oyo kambazigirire Brookline High School ntuuse essomero ly'abaana bawala n'abalenzi lirina ebisulo so nga lisomesa n'abayizi abaviira ewaka basomesa abayizi okuva omusingi esooka paka ya mukaaga balina kompawundi nga zittala ebyenda n'ebyesula bya mulembe abayizi bakyusa ku dayate basomesebwa mu nsomesa yeesigamisiddwa ku nsomesa eya wano wabula ng'eri ku mutendera gwa nsi yonna. Brookline High School lisangibwa ntuusi mu Sembabule District ku luguudo oludda e Mubende okumpi ne lya Ntonde Mubende Junction okuwandiisa abayizi kugendera ddala mu maaso era nga ofiisi Wanzikula okumande paka lwa mukaaga okumanya ebisingawo kubira ku headmaster ku noti 773 noti 786 32 oba ku ya deputy headmaster noti 775 92 75 moto yaabwe egamba inspiring curious young minds to excel through innovation. Mukulu ndi lusalira wano ku stage y'emmotoka ndi mu kujja Kampala bannange nkusange wasirina budde kasobola tawana kulinnya kujja Kampala bambi awo waliwo kiriya artist byakola nange byenkola kati nze genda noonyeza luddawa awo wenyininyini kukyusa ku nsingo ekizimba ogenda kiraba laba sitampu bannange babayo t-shirt olabye bwe nsevize transport wange kiriya artist n'erinnya ddungi Kiriya artist graphics stationers bakola stamp ezijjula na kusomwezi bawandika ku t-shirt sako n'okuzitunda bakola sign post sako ne banners ez'obutundubaali bakola stickers bakola passport photos sako ne plastic IDs yabateereddewo ne supermarket y'abaana b'amasomero omuli sportswear ebitabo keesi z'abaana n'ebirala bingi bateeka n'ebifaananyi ku bikopo basangibwa lusalira ku stage ewa parkinga takisi z'e Kampala ku hampu ennene oba osobola bakubirako ku 0738 48 mwemo oba 07 02 08 ana Kiriya artist graphics and stationers. Trust is our pride. Wakatuma kuongera kwa tochi mbakulembeze wafabe ncha Point FM radio esesewo okuteeka shaka program etumiddwa Crossfire wano wenyini lwekyo omuliro ofa mulungi tega wuliriza nanti twetaaga ddoboozi eno y'ensisinkano ey'abasajja n'abakyala emmerekete Crossfire ku Point Radio 105.1 for phones. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege 15 zezibula ekwera essaawa 5 ez'enkya olunaku lwaleero tusimbudde ne omukyala Fatina Nakazibwe ow'ennyonyi yava mu bitundu eby'ekitumbi mu disitulikiti y'e Kasanda dakiika 20 awe gatandikidde. Kamalirize nava Mityana Senior Secondary School gye natuulira senior ey'okuna nengenda Kodi Kampala Senior Secondary School gye natuulira A-level. Bwe navaawo nengenda Makerere University nenkola Bachelor of Computing in Computer Science. Bwe nali e Makerere University nali GRC nga nkiikirira abayizi ku lukiiko olwa Guild Council Makerere. Nenneeyongerayo nenkolayo diploma mu mateeka. Olwaleero ntutumbi eggombolola baliyita lya Kitumbi district y'e Kasanda omuluka gwe Bulinnimula ekyalo bakiyita Muwummuza. Eyo no gye nva nsaasaanya obuweereza bwange. Olwaleero Mukulu Magala Ennyabo nze regional coordinator owa Office of the National Chairman eya NRM. Nze yandabamu empeke ekyambogo n'agamba muzzukulu jangula okwatirimu mututaase mulabe nga program za gavumenti muzirondoola eyo wansi ku bantu baffe. Twagala tulabe nga service delivery zituuka kubanga twakolako research atulaba nti gavumenti yaffe simbi naye abatuusa obuweereza mu bantu bebabi. Era tukoze research emala ne tukakasa ensonga eyo wano mu PDM twalaba ng'abantu kino njogerera banna Uganda bangi sigenda kwogerera banna Kasanda bokka njogerera banna Uganda bangi nti bakiriziganya nti PDM eyasooka munaddala banki eyo eyasooka abantu babajjako nnyo